Riziki yange Allah yagikola ttaano, riziki eva wa mutonzi, riziki zaffe Allah yazikola. Onchawa wano enkya ne banjagala wano. Nonjogerera wano enkya ne nvimba wano. Bintu bya recycling eno dunia tetagana gikungulo ino gukola ogiveeko. Nabo bakola ekidase ekyenkana kita mulina kweyagala baddogo. Tulina kukolera mu kibuga kyaffe ngafa abatayinaamu abatalina capital. Then tulina kukolera abantu we bali. Uganda tukyali wansi nnyo. Tulina tuka ddaala. Lipanze duka akatingana. Sina sente zikola ki? Ni musajja mulema. Sina sente zikola ki? Asina n'amaanyi agaitinga migugu. Okwata okulima. Nina kolera wa awali abantu abangi asobola okupanga sente okunya. Then siganye abantu emitwale susi. Embeera eno gye bakozesezza ekiro yendeetedde obuzibu n'okwenyamira n'okwebuuza ziti gavumenti kweri tebalina tteeka lijja kiro Borangani. Bariyeri. Nabo betumikiriza. Kwanga teri government yakola kiro. Teri muntu aragirwa okora ki? Kiro. Naye nga bariyeri waggulu batandikire waggulu. Bali mu kutunyigiriza. Bali batandikire waggulu bajja by'abantu. Ekiro bati kyenebuuza bati kakati kibali bikoze katubijjeyo balime kola ki tufiiriza naye nga mu mateeka tutandise okwelula ekibuga kyonna okulaba nti ebyo byonna ebiri mu nkuubo ebiri mu mbalama z'ekkubo ebiri byali nnimiro oba ebimuli ebyali ebimuli bya kofufuyo okuba wakati byonna tubijjamu era twatandikira tumugusizza Namirembe Road watandikira era tugenda kutwalira ddala paka Namirembe waggweeyo ate ne ku Ssebaana ate ne ku Bentola tulabe nti ekifo kino tekiriimu kintu kyonna kikulira abantu kutambula buli kintu kyonna tukyasuubulirako era kibeere nga ekifo kiri mu buseeto abantu batambula butambuzi nga tebalina kino. Tegeeza nti enguudo zino bwe tubadde tuzizimba tutaddeko abantu baffe bwe batambulira
mu luzungu bwe tuyita bawukowe, ng'ebyo byakuyamba bannaffe abatalina bidduka. Naye kati ate ebitundu bino bibadde bifuuliddwa butale ekintu ekikyamu. Enteekateeka eno ey'okuzza mu nteeka oba mu nteeka entambuza y'emirimu era ewemeddwa mu mpekesise nkozi ejja kuyambwako poliisi naddala eri bwabo bannaffe bannampulirazi. Tetujja kulema kuyita abepoliisi oba babumaddembe bonna ab'ekika ekirala bajje batuyambeko. Yensonga lwaki olwaleero berekeddwako ekitongole kya poliisi. N'olw'ensonga eyo okutandika olwaleero ssaawa 8 ez'ekiro omulimu guno gwatandise, era nina essanyu okubategeeza abasuubuzi bangi abaafuddeyo ne bejja bokka ku nguudo olw'okuwulira okugendera n'ekyo minisita wange kye yabalambika. Era mbasaba bwe zinaawerera ate ennaku z'omwezi nga 2 olwaliro ssaawa 6 ogw'ekiro abo abanaaba balemeddeko nga baganye okwejjako bokka na bokka bannange ebinaavaamu tunaabiwulira. Naye nga nina essanyu okubategeeza bagenda kubigabana abakulembeze ba Kampala mmwe abatukozesa mutukozesanga kondomu mbakolimidde mugenda kubona abaana bammwe mwe temuyinza bonaabona kuba muli mu kintu naye abaana bammwe bonna bagenda kulaba abaana bammwe bonna bateekwa nabo okubonaabonako ekikolimu kijja kukwata n'abaana bammwe. Simanyi we bagitutte naye nga nagenda ewa minisita ne tutuula ne minisita ne twogera ne ŋŋenda ne wa meeya ne tutuula naye sifunyeeyo buyambi naye nga be bamu ku baatukozesanga mobilization ng'abantu okuwagira ekibiina. Ng'oyambadde ng'agenda nga bye nayambalanga nga mmanyi nja kuba bulungi ne siina kati ne wentandikira yo tenti oba bagijjawo bagijjewo kubanga kampeyini zaali zimu si kya tenti naye wembadde nkolera kye kikulu n'akamaali kange akabadde kange. B is a hotel and bar. Tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka. Ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo, ebiddaabirizibwa buli kadde, ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at B is a hotel and bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with B is a hotel and bar. Nsago Nakauka Road. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall otambule ngadda ku Arua Park, yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade. Awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Omuzadde kankwanjulire Kikaya College School Bulenga lya kisulo n'abava ebweru ly'abawala n'abalenzi ligatta amadeeni gonna liviira ddala ku siniya esooka paka ku y'omukaaga lisomesa arts ne sciences. Omwana bamubangulira ddala tebakoma kusoma busomi kyokka, bamutendeka emirimu gy'omu mutwe omuli okwokya welding, okusiba amazzi, okusiba enviiri, okukosa okufumba oba kiyite catering and hotel management, okuzimba, okutunga oba kiyite fashion and design
mayini, okukanika emmotoka, okukusa amasannyalaze, ku bitone by'abayizi b'ekansa omuli okuyimba, okusamba omupiira wamu n'okubaka, endya y'abaana nnungi, layibulale ya mulembe. Ow'Ekisulo osasula emitwalo 69. Okwo nno kwe kuli okulya, okusula, okusoma n'endabirira endala yonna. Bisangibwa Bulenga ku Mityana Road, kilomita 7 zokka okuva e Kampala. Kuba ku 0772 442 799.